nkuletedde akkiriza mbeere nga kuwa tutandikiddewa Ajati Kuluthumu senga asidi talina bigambo birungi eri Ajati. Avuddeyo n'abeera ng'ate amusabula, avuddeyo n'abeera nga aleeta ebyama, avuddeyo n'abeera nga ayogera buli kimu. Kkiriza tubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Nkiddemu okimanyi Akiramu yasabanga Shira Price obusolo. Era kino wenna kyogera Shira Price agenda kugamba naye akakazi ako akatakuuma byama. Naye olaba ne Shira Price yagaana okuwa Akiramu obusolo. Olwo gwe Shira Price eyakona eyaddiba omubi ayina embaliga awenyera yagaana. Olwo gwe omukazi ayimiridde bw'atyo ow'ebiiso, a reputable woman that has gone to school. Kulusumu, you lady, you are bed, please sleep in it. Sleep in it. Don't you bintu bya sympathy. Akram, why is everybody making Akram to look like the worst man on earth? Akram is not a bad man. Akram was just with the wrong person. Akram yandibadde ne Pretty Nicole. Tewandibaddewo bizibu kuba gwasana. Really, Muzata took you back to school, spent all his money so that when he dies, you inherit a man like that one. Really? Timureta wano bintu bya sympathy. Teri muntu agenda kubakwatira sympathy. Tekijja kusoboka. Ebyo bintu bya Kulusumu kyamulemesa obufumbo bwe bwali bwakukakasa. Pengi yajja n'abagamba bannange kamera eriko emyaka. Pengi n'abagamba kamba bulire abaana etukuni owulire. Pengi yayimirira n'abagamba kamera eriko emyaka. Nze kyova olaba nzijja mu kamera ne munvuma nga sitaddeko makeup. Kyova olaba nzijja mu kamera ne munvuma obukadde. Kamera eriko emyaka era sisobola kugibuzaabuza sikyanga bamundaba. Kitegedde. Ekyalemeseza Kulu amaka kamera. Yandibadde n'omuwumba tutugwe. Kulu si Akram singa y'empisimbi. Akram alinga Gashumba. Owulidde lwakuba Gashumba is from different times. Abasajja abali amayirungi bangi, abenda bangi, abeebaka ne bahausigalo bangi. Naye bakyala bali mu bufumba. Naye Kulu wayagala nnyo tukakasa naye ng'ate ffe abantu okakasa. Kulu Abannayuganda tetwagala abantu bali mu ssanyu. Kitegedde kookirabe nalabyeko awo abantu era webale okuguma yagumira ki. Kulu, you have a PhD and you're sleeping with a man ali amayirungi. Really? Namuletere bintu bya sympathy. Really, guys, really. Nenda basi katira CD ekiro ky'olwaleero mukakane. You have a PhD in when they are addressing you, Dr. Kuluthumu Nabunya. You are sleeping na nomushiija akuliyomwata. Eyo size ya Kulusumu omukazi munene yenna komeri alinganga olusozi Sayuni. Yenna munene bwati. Omukazi emyaka emyaka jakulu actually omukazi nga you are above 28 because era omwana nga okay omukazi nga you are above 30. Twenda kujja ku internet kutukabira bufumbo please. Kale jango really Kulusumu mwennyini amazima yali Kulusumu yali ku bufumbo bw'okukakasa. That is why obufumbo bwe bwaganye. Kulusumu senga yafumbirwa Akiramu n'amanyambu nno nfunye kisajja kyange ekiri amayirungi ekifere n'akijja ku media. Kulusumu yandibadde musanyufu ng'era afumba. Owulire ng'era afumba yayingira obufumbo obwotukakasa tulaga mbu nno Muzaata okufa. It doesn't mean nothing to her. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'ate yeebaza full figure n'alyoka amugamba nti yeebale kumulwanirako lutalo lwa Kasuku. Tamale Mirundi Junior. Tamale Mirundi Junior era y'omu munnange avuddeyo n'alyoka agamba nti Jekenzi n'abalala mbu bali ku ludda lwe mbu olw'okuba nti no yavaayo n'abeera ng'ate alangira Kasuku enkwe. Katubeere nga tubikuwa.
gwa advisor omubwati gwe tuyina era full figure webale nnyo okuvaayo defending ombuulirire era full figure ngenda kuleetera enkota y'ettooke n'enkoko tuli ba relatives kati nze ne full figure tuli ba relatives webale kunvumira Kasuku full figure nvumidde Kasuku n'amukola bwati ye nkwe kunkwe bintu byankwe kati nkwe nkole enkwe nkukole enkwe tugwe ddulo Kasuku nga bw'alina salo nange nina full figure kati buli omu abeere mukwano gwe gy'ayagala simple ndi wa mami full figure advisor mama Flower nga naye waleeta saloon nange ndi wa full figure kati ke tulabe saidi kyewangula anti byakukoowa yakuta nange ankoowa yanta aza ankoowa yanneekwata nze ankoowa yanneekwata nkwe kunkwe abantu bakyagala mukwano kati byankwe ndi wa mama Flower era mami full figure nina enkota ze z'ettooke bbiri ne sseggwanga ennene onwemu supu era mami full figure njagala tukoleyo sho ffenna gye bayita one on one with mama Flower nga tulikaabo mami era gwa advisor wa President 7 asinze okukola full figure bakuwe ne sente bakuwe n'emmotoka banne gavumenti eno full figure mumuwe emmotoka mukazi watu ali munuwe nkadde genda mukube mukutula amanyi ne gavumenti eno ku mmotoka zeeyina mama Flower bamuwe era kati natandise ttiimu kwa mama Flower mmotoka mpi mama Flower full figure muzi olutalo lwembaddemu nga nvuma Kasuku Jekinizi webale kumpanga ku magezi webale kunjagala yes thank you for standing with me ne Bati nawe webale mumpagidde mu lutalo luno bambi Jekinizi nkwagala nnyo ne Bati mwebale nnyo butasaidinga nankwe Jekinizi bambi yasiima basiima ebintu byembakolera Jekinizi ne Bati naye munnaffe oli ow'enkwe ye tasiima so enkya ngenda beera ne Jekinizi ne Bati ku Vibe Life ng'ate twongera okusosottera ensonga kitegeera ekkumi terikyawo nange ssebo mu lutalo luno wabaddewo abampagira bangi ba YouTuber mwebale kumpagira mu lutalo lwembaddemu nga nvuma Kasuku ba YouTuber bambi mumpagidde nammwe era mbadde mwamukoowa dda ne ba YouTube era baali bamukoowa dda so ejjo Jekinizi yankubidde kasimu ne twogera ne Bati oyo ne bambuulirira era ne baŋŋa Junior kati olaba Kasuku akyaza bavuma ffe kibi nnyo nomala n'abantu emyaka 15 naye ng'okyaza Shalom abavume lweri Jekinizi yankubidde era kati nasizinze fire I seized the fire ne Jekinizi nga naye ngamba naye bamuvuma mwami Mukasa webale kumbuulirira naye musajja amwe mumugambe yeetereeze so nasizinze fire
era kati nasigaza abafriends bange Jenkins ne Bat bebanjagala kati. Princess Samira mukyala Kasolo munnange yakiguddeko anti full figure ali tiimu Aisha Akasolo. Kakati yavuddeyo n'abeera ng'ate alangira Princess Samira. Mbu Princess Samira yabadde ayambadde bubi. Mbu Princess Samira simanya yeesiba ku musajja. Bannange! Hey, mbu yejja mu galale. Bannange! Katuwere nga tukuwa full figure. Wasosa kubeera mukazi we. Bagambe yakuzalamu yali akwagala. Lwaki omwenda akakaluka amukuba? Lwaki ye gojja mugala? Lwaki gwewerangirira? Katotani so nze bujjo nkulaba mu Gomesi nga manyi omukazi mulungi. Bannange engoye zibikka ebinene. Oyambadde otupale? Tekuli wadde ka ipusi n'akamu amagulu gamukulanga gange. Yesu Kristo Omunazaresi. Abantu balaba batudde ne mulaba obulungi bwawe wano mutuvumira bwerere nno tuli bakazi balungi. Oyambadde kundisa otupala otwala yise nnyo omusajja omulumbi omeka ko mukwata munga otakukwata mwatu neno okakaki lwaki ofira mu firimu okakaki mukazi munnange okakaki leve yo siyo okakaki oyagala kakasansi okakasaki ani go kakasa oyagala kakasaki okakasaki Ebya Shamimu Malende munnange nabyo tebinnaggwa bambi bakyagenda mu maaso n'okuba nti naate bamwogerera okitegera jjukira bambi ono bukyayayingira paalamenti kumpi abadde alwala kakati abantu abamu munnange bo ate obulwadde bwa munne babusaagiramu nnyo. Malende obadde mu paalamenti ekisanja kimu weebale nnyo kuyamba abantu ba NUP nga baba basiba kamera bwe zibaawo okola nnyo ekyo nja kikwebaliza era bangi boonunudde nga bavuddeyo ku lulwo kubanga oli puliida mulungi naye Malende kyekyali kikozesa simpase vooti otandika okulwala batugambe wafuna olubuto sime bakusamba enkizo sime bakusamba akaliramiira simanyi woolololo buli kaseera obeera mulwadde wano twakulaba osimba obuyuuni lwe mwali musimba sime lwe mwali mwekalakaasa enguudo embi n'oleeta obuyuuni bubiri n'obutala ku kikomera kyo byonna nga bannakampala tusirise era nze njagala okubuuza nti gwe bukyobeera ng'obadde memba wa paalamenti nga se tukulabangako bw'otuuzizza nkiiko okumontalinga abakyala kuba gwe otukulira mu Kampala gwe otukulira mu Kampala sikulabangako bw'okutte n'ogamba nti abakyala leero twatandise pulojekiti eno leero tulina pulojekiti eno ekyo kyava ku ki kaakati nno yo NUP eterinda etayagala kumanya yakutaddeko Zahra Lulika Ssekibaala nemaana ekuleetera Nakandi Winifred betuwulidde mbu bonna sime bakyala ba Kyagulanyi kubanga waliwo yatugambye Kyagulanyi abadde nga atambula n'asula ne Zahra Lulika ate nga abamu bagamba ayina mu Winifred abaana babiri ogutali musango Kyagulanyi musajja bw'obanga gwe weeyabiza n'omuteerawo y'ogugwe wajja kuteekamu omuti because buli awali ekituli buli awali ekinnya teekawo omuti akati Kyagulanyi yataddewo emiti gye mu bantu abo baleese n'olwekyo tetwagala kumanya oba Kyagulanyi yasulanga ne Zahra Zahra yalina ekinnya nga Kyagulanyi alina okusimbawo omuti era ne Winifred yalina ekinnya nga Kyagulanyi alina okusimbawo omuti mu kinnya kya Winifred. Calvin Kayanja nga bulijjo naye wuuno avuddeyo ku nsonga za Hajat Kulthum kw'ossa ne Akram. Akram aŋŋambye mbagambe ku mwenna abalumiddwa ennyo ng'ayawukanye n'omwagalwa we ani yamusondera ku z'omukolo era naŋŋamba mbakubiriza ennyo okufa ku bibakwatako. Ekyokubiri ku mwenna teriiyo we yasaba birowoozo ng'apropoozingira Dokita Kulthum era ku mwenna teri gwe yawa pulaani yakwagalana kwabwe bwaba batandika 2021 nga bakomye kati alihamdulillah bangi abatamala na mwezi muli relationship abasinga mu mmwe mwogera naye abasajja babakozesa kiro kimu
mubeera muli resonisifu za ssaawa busaawa sekiso olugwa nga buli omu akwata agage. Kale yenno yagezaako at least abaddeko mu bufumbo obw'emyaka 4. Muli resonisifu ey'emyaka 4. Second talina gwe yayita nga muwano bwe mutusonze embaga ne mumaliriza nga mugudde nazo, ne mumaliriza nga mutwonoonedde ssente, ne mututuuza mu meeting ez'akanaayo kyani. So Akira mwantumye ngamba nti mwenna abaalumiddwa mumubuulire kyemufiirwa kibawe. Oli mukazi we ye yamukwana bwe baawukanye baawukanye. Ekyokubiri mubadde mwagala baawukane ddi. Abantu resonisipu z'abantu muzikwate mpola. Mwenna babufumbo baalema mbalaba mujegera. Mwalemu abakyala, mwalemu abasajja, tomayina baana bo gye bali, tomayina mukazi gwe wazaalamu, mwabaleka mu nju. Abasajja mwabaleka mu nju ne muddukira mu bwakadaama muli kwakiramu. Muve ku musajja enjoyinga obulamu bwe. Bwe bali resonisipu yaganye si yeesoose. Bagambye nti Akiramu ye yajjako dokita embeerera. Oba dokita ye yajjako Akiramu embeerera. Singizi fairo. Take a glass of water mwesonyiwa abantu. Badijje bavuddeyo ne balyoka bagamba nti tebagenda kuddamu kukuba nnyimba za Uncle Chumi olw'okusiiwuuka empisa. Badijje nga bakulembeddwamu Nimrod, era Nimrod asabye badijje banne okuba nti no bavaayo babeere nga bayigiriza Uncle Chumi essomo kubanga asusse okuba nti no munnange ate abayisaamu amaaso n'okusiiwuuka empisa. Wakalabeka video akanko Chumi tajja kuddamu. Tagenda kuddangulu. Uncle Chumi mugambe tagenda kuddangulu. Actually nkubiriza ba DJ until she apologizes. Mwenna if musobola okuzanya music we but when she comes to perform ajene ebyuma bye. So in supporter mzije Nimrod atandisewo olutalo. No si lutalo, it's disrespectful. Ozo okuyimba DJ azanya aina music wo. Nate goli mu kuvuma. Okigera tomuweerezangako luyimba lwo, tomusharingangako YouTube yo, neye yeteekamu data we na downloading oluyimba lwo ne lufuuka hit ate gojja n'ovuma. Okigera, it doesn't make sense. Paka gundi wagenda okwetonda Chumi. Yetondere ba DJ n'abantu beyavuma. Tubeere bantu bakulu mu industry. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.